Kayimba ako bakayita ekitutwala ku mbaga. Omukulu bamuyita Herman Basudde. Akayimba ako bangi bakebuuza ekitutwala ku mbaga. Ina introduction we yagambira waliwo mu yateekamu yagamba nti zino embali mukkirize nti bizibu byansi nga nvudde mu buto bwange era nali musajja nga nyinawo n'abaana okuzifuna byali bizibu byansi. Era we yagambira nti omanye emmotoka yankuba enkizi lwenva emyanzi. Obudde obwo ani yali ategese embaga. Basudde bwayimba akayimba ako ekyatwala ku mbaga bimu ku bigambo ebyali omwo agamba nkyali Basudde lwakuba kati nafuukuuka enkovu luli z'essayina naye kati zammalawo ne kasita obwongo bukyesera. Herman Basudde omukulu Herman Basudde bangi nnyo mwasobola okuba ate nga mumanyi obubenje bungi nnyo bwasobola okuba ate bumugwako n'endooza mwasinga kano akamutwala naye nga waliwo akamusookamu akasobola okuba ate nga kamweripa. Herman Basudde bangi ne bagamba nti oba bamulogera mu bubenje obwo. Herman Basudde ebiseera byatuuka bannaffe abakabuladde ebiseera ebyo baali bategese ekivvulu nga bayina kuyimbira ku hotelo bayitawo Colin Hotel side z'emukono. Show yaggwa omukulu ono yasobola okuba ate nga avaayo paka n'asobola okuba ate nga addayo ewuwo okuwummulako. Naye nga bannaffe bano abakabuladda baali balina okuba ate nga batalaaga balina gye balina okuba ate nga bayimbira. Basudde yayita buyisi kwe kugenda ye mu kibuga Kampala okutambuza emirimu gye mpolampola. Ye banne baali bagenza dda ababbande abakabuladda ne wabula ye yayina okuba ate nga agenda ng'obudde buyiseeko. Basudde ng'asobodde okuba ate nga atambula yali amaliriza emirimu gye akawungeeze wabula ng'akooye mu mbeera etaali nnyangu wadde n'akamu. Era omukulu no kwe kutinatina n'asobola okuba ate nga yeegatta ku kibiina ekyabannaffe abakabuladde. Ebiseera ebyo baali bayimbidde sayidi z'e Kasanda. Obudde yatuuka obudde buzibye nnyo era awo nno kwe kuba ate ng'afuna ekyeggulo okuba ate ng'ayingira sho okuba ku b'endongo. Omukulu Basudde nga yakatuuka yasobola okuba ate nga bakuba bulungi nnyo ekivulu ne kitambula bulungi nnyo era basobola okuba ate nga banyumirwa. Ekivulu nga kiwedde nga bw'omanyi omukulu ono yali avuze ng'alina n'emirimu gye yabadde akola ate nga mukoowu nnyo. Kwe kugamba muto we gwe bayita Thomas Serunjogi okumutegeeza nti noonyiza ku kaloogi we nnyinza okuba ate nga nsula olw'okuba nti nkooye nnyo. Awo nno Thomas we yagenda Serunjogi okuba ate nga anoonyako wa wayinza okuba ate nga asula. Serunjogi yalwayo. Omukulu Sebata omukulu Herman Basudde kwe kwesuula mu ddene n'akwata emmotoka ye. Obudde obwo yalina akamotoka bakayita Kyalande. Akamotoka ako kaali katinitini. Omukulu kwe kwekwata akamotoka ako okuvuga mu mbeera y'okugamba nti yali mukoowu kadde mu kibuga Kampala asobola okuba ate nga gy'asula mu mbeera eyo. Herman Basudde yavuga oluguudo lw'ettaka awo paka ku kolansi kati waliwo ekkoona erisembayo ng'ova e Kasanda oyingira mu tawuni y'Emyanzi. Awo nno omukulu Herman Basudde emmotoka wagikuba ekigo era wakubira kali akayimba wokawuliridde ekitutwala ku mbaga nti emmotoka yamukuba enkizi waviira Emyanzi mukuba eryo erisembayo ekkoona we yamukubira. Awo no Herman Basudde obudde bwali bwa kiro nnyo era yalwawo mu kabenje ako kaali kamutwala wabula Katonda yazza bibye. Abavuzi ba takisi abaali bakeera okutwala abantu abaali bavudde mu bivulu eby'enjawulo okuva mu kivulu kino ekyabasudde baatuukanga ku mukulu abamu nga bamuyitako buyisi era ssaawa ng'emu abatakisi basobola okuba ate nga bamukwata omukulu ono ne bamutwala mu ddwaliro sayidi z'emityana wabula yali mu mbeera mbi nnyo. Herman Basudde bwe kuba ate ng'agezaako okumuteeka bamutwalako mu ddwaliro emityana okuba ate bamuyambako bamuweka first aid asobole okuba ate ng'atereera n'embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Wabula omukulu ono bwe yakubamu ku matu abasawo n'alaba ng'ate abasobodde okuba ate nga bavaawo omukulu ono kwe kudduka mu ddwaliro. Herman Basudde n'adduka ewaddoki n'asobola okuba ate nga afuna emmotoka n'adduka paka Kampala paka Busaabala n'agenda ewa dokita baali bamuyita Mutyaba obudde obwo. Dokita oyo yali sayidi z'e Busaabala kiriniki baali bagiyita Valley Clinic. Era omukulu yajjanjaba nnyo omukulu Livingstone Kasoze era nga gwe buli wogendayo nti nvudde wa Herman Basudde bakujjanjabira bwerere. Omukulu oyo kwe kubanga gye yaddukira mpolampola naye ng'adduka mu ddwaliro eri omukulu Herman Basudde. Herman Basudde ng'ali mu ddwaliro sayidi z'e Busaabala eyo yasobola okuba ate ng'akubira muto we Serunjogi n'amutegeeza emmotoka yange genda ogijje ku poliisi osobola okuba ate ng'ogikomyawo ewaka ogireete mu ggalagi ogenda ne maama wange andabeko kuba ebintu biyinza okukyuka. Basudde bwe yava mu ddwaliro nnaku nga 2 awo nno ng'ayise maama wa mulabeko yali wa mukyala gwe bayita Teddy Nasuuna. Awo nno ennaku 2 emmotoka n'agitunda yali emusse wabula era yasobola okuba ate nga abaali bamwagaliza akabenje ne mu kayimba ako ekitutwala ku mbaga
yasobola okuba ate nga alaga nti wayinza okuba waliwo abaali bamuseetinze mu kabenje ako, naye yasobola okuba ate nga akawona. Bwebumu ku olwo oluyimba wagambira nti bangi mundaba lwakuba nti zino enkovu ezimu azifunye mukulu. Weyabagambira nti omanye emmotoka yankuba enkizi lwenva emyanzi, ke kayimba ako ekitwala ku mbaga. Bangi mwebuuza Herman Basudde obubenje ezenkovu zolaba mu feesi byebimu ku ebyo byasobola okuba ate nga bimutuukako, naye ng'agamba akabenje ako oba kaali nze naawe byebimu ku ebyo byasobola okuba ate nga ategeeza omukulu Herman Basudde mu mboozi nga wesobodde okuba ate nga zitambula.